mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Senga 5256 kansubire muli bulungi yena gye musinziira okubeera nga mondaba oba nga mumpuliriza. Ddiya wange omulungi yiga ku nsikina empya enyumira abasajja mu buliri. Abakazi muyina ensikina zammwe ez'enjawulo oba tulina ebika by'ensikina bye nali nsomesezzaako wano oba tewafuna ku mukisa gubeerawo nga tusoma ku nsikina osobola okubeera ng'onoonya omulamu ogugamba nti genda ku YouTube teekamu Senga 5256 ebika by'ensikina eby'enjawulo. Abakyala balina ensikina ez'enjawulo naye buli lunaku yiiyayo ekintu ekipya ekisobola okuleeta excitement mu kisenge kyo. Sigambye nti buli lunaku olina kusikina mu ngeri ey'enjawulo naye ate beera so active oba beera so real like nga byokola tebiri performative nti ndi bikola ndi performance nedda but ndikola ekintu kyenfiiringa. Kati tulina ensikina ng'omuntu osobola okutristinga mu butristinzi mu katini aka bulijjo n'okyusaamu. Waluma yangambye nti Senga ogenda n'ogamba nti ensikina erina kyejja yokka naye Senga nze kale ensikina naye tebinyuma kituufu. Ensikina erina kyejja yokka naye waliwo omuntu just because you don't know what to do n'atuuka okusikina n'atandika kuba nduulu. Enduulu eyaniriza omugenyi I'm sorry, enduulu eyaniriza omugenyi n'enduulu egoba omubbi byawukana n'enduulu gye bakuba ng'oli afiiriddwa byawukana. Kale omusajja asobola kuzanga bakola naye waliwo yangambye yali azina omukazi ng'omukazi bakola olololo okwezi nakunyuma naye nge simanyi nakumanya mwabatezi namukikola mutya mbu wololo ng'omukazi bamuzina akola but it's okay regardless of whatever you do as long as okiwulira nawe ekyokola kirimu amakulu. Kaakati ngenda baletera obukodyo obupya bw'osobola okukozesa oba osikina. Ekisookera ddala weetendeke before you go to bed. Nalaga omuntu atasikinangako tinze Senga sisikinangako. Sooka otunule mu ndabirwamu otandika okwetendeka ebigambo bino obuilding kye tuyita confidence nti otandika okwetendeka ebigambo nga bino byoma mukira kuti ati kati sigenda kola maloboozi kuba bwe ngakola video yage esobola okuvaayo ngenda gezaako okubyogera nga tebiriimu ddoboozi eryo kala kaakati nikenkoze ekimanyi tekajja kundeetera bizibu bakitwale nti eddoboozi oligenda kubeera bwetyo toyogera nganze tiogambe banange bebi owooma nnyo wulira omukira anti kati kale banaye bebi owooma nnyo wulira omukira bwe gutambula mu mana awokonyawo bebi awo. Tandika okweyigiriza ebigambo bino mpola mpola ng'obyetendeka nga n'omusajja tannaba mugenda kungamba Senga nabigezezzaako nebigaana yangamba mbu yabikola omusajja namugamba mbu biki byokola simanyi olinnyiddwako lubaale. Abasajja omukazi nga gwe naawe omusajja bw'olaba nti osobola okulemererwa okusikina ng'oswala n'abakazi abamu balina ensonyi kyova olaba ensonyi zo nze tuli obiitinga mu ndabirwamu sooka weetendeke nti ekituufu kiri nti omukazi osobola omuzina ng'aguwulira era ng'ayagala sikina naye olw'okuba alimu ensonyi n'atya nga atya judgment bannange kati njogera nti ebigambo ng'ebyo n'afuna fiyange eyo nekimulemesa okuba ng'asobola okusikina ebirungi. So wamma tudde mu kusikina kwaffe. Sikina mpola mpola omuwaaneko omugambe bannange nga wakola ekifuba omusajja omuweeweete mu kifuba bw'oti omugambe bebi olaba wabanga guyingiza wotadde tovaawo tekaawo omusajja omusikinira ebirungi kati osobola n'okusikina just ng'okola because like it's not so nti biri awo oba okitegeera but you have to make sure omusajja omuwulira no matter what. Bw'oba bikola nga tomuwulira omusajja akulaba. Mpoziko nga be bano abasajja abazina nga tebafaayo kuba lwa abasajja akuyingiza omukira ye n'agenda bugenzi n'azina nga tafaayo n'obwoba omuyita nga tasobola nakuwulira nga taliiwo in fact okanya muyita mwami gundi naye nga takola ki nga takuwulira. So yiga okubeera ng'osobola okusikina ebyabalungi, yiga okusikinira omusajjawo ng'asobola okunyumirwa ate naawe ng'osobola okumunyumirwa. Kyusaamu mulekeraawo ebya mulekeraawo okubikola. Kyusaamu kala k'osobola okakola ng'okawulidde naye osobola mpola mpola ate ako okawulira ako tukasikinira mu kutu kwa musajja. Tandika okuteekamu ebigambo kubanga bino ebya nga temuli bigambo tebinyuma ebigambo ebyaddala ebiririra ekifuba ky'omusajja kirungi kiwaaneko bebi nga wakula ekifuba omukwataawo mu mabeere awo munyigenyigemu kobooti okitegeera
okula ekifuba ekirungi of course eddoboozi terigenda vaayo ng'eryange bwe livaayo naye ate sisobola kisusa bwe naakisusa enuunyu giyinza okunjigira ate n'ekirala ng'ovudde ku kyokuba nti ekifuba kinyigaanyiga n'ekirala omusajja wasobola okuba nga mu butuufu yakula bulungi wansi wano muwaane omukira gukuteekamu n'oguwulira guwaane leka ebigambo ebiri affirmative oba ebigambo si affirmative ebigambo ebiri real like nti byaddala nti nange wenkigamba omuntu nti omukazi alina akabina nemba nga muzira nemugamba nange oyina ettako bebi amanya omukazi bawange anyumirwa nnyo akabina kange kubanga kituufu nkayina olina otutako otutini bannange otunyumira ngenda nentukwata bwe nti kituufu ntuyina si tunene tagenda kunemba nti nina amabina ki amanene manya nti ono omusajja byayogera byaddala si bya buyaaye ti woosikira nga osikinya bigambo kinoomuyita saamu nempita saamu nga ddala kituufu ye saamu awulira bulungi era amanya nti ndi active ndi present ddala byensikina byaddala kubanga era nemwita mugaba ne saamu omanya okuzina emmana saamu ngoma kuzina emmana nga byensikina byaddala nga tebisigamba nti kati waliwo abasajja oba waliwo ensikina ey'okuwemula nga abasajja bo baginyumira ng'ayagala omugamba olinga kino saagala bawemula nti kale ebigambo ebiwemula mubimanyi olinga kino olinga kiri ebigambo ebinenenene nga ye bye bimunyumira like nga ye ayagala woba kuza mugamba guteekemu olinga ogugundi guno olinga kiri bwe bityo oyo naye gyali naye oyo ye muntu asobola okubuulira kubanga nabanga amwegereza okwogerako n'abaagala abammwe mubabuuza ebibanyumira mu kwezina hani ki ekisinga okunyumira otegeere ki ekimunyumira ki ekimukolera ki ekimukolera awo olyoka obeere ng'okola ki olyoka obeere ng'osobola omusikinira ebigenda okubeera nga bimukolera ate nga nawe bikola ki bikukolera muyige okukyusa mu nsikina banaye ekyusaamu sisisisi ebintu gwemama omusajja buli okuva lwe yatandika okuzina paka kati mwakamala emyaka 10 tokyusangamu awo nno omukazi aba akulimba kubanga olaba omusajja tasobola kuzina emirundi 3 mu lunaku n'osikina ekintu kyekimu kubanga amazima buli ssaawa omusajja bwakuzina bifiiringa bulala waliwo ebinyuma ennyo waliwo ebitagenda kunyuma waliwo ebigenda okubeera nga tolina nakyogenda biwuliramu nga olwedde toyagala nakwagala naye n'oteekawo so tosobola kuŋŋa nti gw'osikina ekintu kyekimu waliwo okwezina okwo okubeera crazy okujja wansi na while naakuzina n'ogamba singa buli nakantambula bw'ati anyways byebyo ebyange nesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commenting omukama banjagalire abankumire temujjanga oko abalungi bange baagala nnyo mweraba